السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتين قلنا أمرودك الله تبارك وتعالى زينكو كسبيرا نبو في محمد صلى الله عليه وسلم. ومرونك فقوائتا توائيو قد كبرونجي وبا التاب إيدي mukumuntu okulupya ekiramu n'okikyusakyusa nga gwe bw'oyagala. Kakati eyimu ebeera mu kiramu mubaamu bwe mbanga nfudde banziikanga wano, bwe mbanga nfudde ono yansaaliranga, bwe mbanga nfudde ono yannaazanga, bwe mbanga nfudde ono yafukiriranga amazzi. Ng'etulaba kwekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yalonda abantu abali munaaza nga afudde, era abamu ku bo Mwalimu Fadhl ibn Abbas n'amugamba nti oyo yalifukirira amazzi nga bannaaza. Wa Usama ibn Zaid be bamu ku basahaba Nabbi sallama be yalaama okubeera nga babeerangawo nga bamunaaza, ne Ali ibn Abu Talib. Kakati ebimu butunulira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gyalondamu abantu abali munaaza, olaba nti priority yagiwa abantu b'ennyumba ye. So kiba kya buvunaanyizibwa n'okwasa obuvunaanyizibwa abantu abakuliko oluganda oba n'abakwano ba bannamaddala okubeera nga bebabeera abasaale mu kubeera nti bateekateeka okunaazibwako n'enziikayo. Kiba kirina enkizo. Lwaki? Kubanga omuntu enfa gye tufaamu ya njawulo. Waliwo afa nga yeeyonoonedde, waliwo afa ng'akyuse kkala, waliwo afa ng'ayasamye, waliwo afa ng'addugadde nnyo. Ebyo byonna teri muntu asobola kukuuma mwanadamu omusaayi okuggyako omuntu wa famire ye. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu yenna alina singa alongoosa omuntu nga afudde n'amunaaza, fa khatima n'akuuma ebyama ebimubaddeko, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumuwa ejjana. وحدث حادث في زمن إمام أنس ibn Maliki. Waliwo ekyafaayo kimu kyagwayo ku mulembe gwa Imam Anas ibn Maliki. Omukyalo omu yafa, bw'amala okufa ne bayita bakyala banne bamukoleko emikolo gy'okubeera nga bamunaaza. Kati mu kumunaaza omukyalo omu yayogera ebigambo n'amukasukira ebigambo boolyawo ebyali by'okulimba, n'agamba nti mukyala gw'okufuufudde, naye ensi ekuwonye, teri musajja abadde takwebakangako, obadde mukyala mwenzi obadde mukyala wa ttabbu. N'asitula ekibatu kye kino n'akikuba ku bwerere bw'omukyala oyo. Bw'akuba okubwerere bw'omukyala oyo oluyi, agenda okuggyako engalo tezikyavaako. Basika omukono ng'omukono gulinga oguliko gaamu ne gulemerako. Ne bagamba tukoze tutya? Omukono tugusaleko, tukoze tutya? Ne bakwata ekkubo ne bagenda ewa Imam Anas ibn Malik ne bamubuulira ekibaddewo. Imam Anas ibn Malik n'agamba mumugambe yeetondere omufu oyo, kubanga ebigambo by'abadde ayogera ku mufu oyo bibadde bikyamu, bibadde byakukonjera. Nabwe ekityo omukyalo oyo yagezaako kukonjera omufu. Kyova olaba nti obukyayi, abantu ayinza okukukyamu bulamu n'akukyawa ne mu bufu. Kati obukyayi bwamuleetera okuba nti teyasobola kubeera nga yeekomako, wabula n'abeera ng'akasuukirira ebigambo omuntu afudde. Ate teyakuuma ku ekyo, n'akwata omukono gwe n'akuba oluyi ku bwerere bw'omukazi ng'amulanga nti obadde oli mwenzi nnyo, ensi ekuwonye. Allah n'ayagala alamule wakati waabwe. Omukyala omukono ne gulemerako. Okuziika kugaanye okugenda mu maaso, omukono ne gulemeddeko mpaka ebamugamba nti mukyala gwe beera nga weetondera omukyala oyo omufu eyafudde, kubanga omusazeeko ebigambo. Omukyala n'agamba nti kyamazima mbadde mukonjedde, mbadde muwaayiriza, naye nsaba Allah ansonyiwe n'omukyala ono ansonyiwe afudde. Omukazi omukono ne guvaako. Nabwe kityo omuntu wabanga akulonze n'okuteeka ku sikoodi egenda okunaaza omufu, faayo nnyo okubeera ng'omuntu oyo mumukwata, nga mumukwata mpola n'ekisa, kubanga omuntu oyo omwoyo guba gwabadde guyise ng'afa aba alina obulumi. So tulina okumukwata ng'ewandimukutte nga mulamu, musaasire, omukwate mulungi, omuwe ekitiibwa, kuba Katonda yawa omwana eyo wa Adamu ekitiibwa mu bulamu
ne mu bufu Katonda yasukkulumya omuntu n'amuwa ekitiibwa. N'ekityo tubeere nga tuwa bannaffe ekitiibwa mu kaseera k'obulamu ne mu kaseera k'okuziika. Ate tuleme kubeera nga tuwaayiriza bannaffe ku ebyo ebintu ebiba bataakoze wabula gwe n'obyogera bakuwaane. N'okkuuma ebyama bya bannaffe nga tubanaaza. Kyova olaba kiba kirungi nnyo otubeera nga tugenda mu kuziika ne mu kunaaza okubeera nti abantu ab'enjuuyo be bandibadde abasaale mu kuziika ne mu kuteekateeka, kubanga ekintu kyonna kyonna ekiba kikutuuseeko obukendeevu bwonna bwonna obwokutuuseeko abantu abo basobola okubukuuma. Gwati osobola okugeya maama wo nga gw'omunaazizza nti yafudde bwati, gwati osobola okugeya kojjaawo, osobola okugeya ssengaawo, osobola okugeya omuntu ow'oluganda lw'omwana wo. Tekisoboka. Ne bwe kityo kubanga abantu balina ssente ennaku zino bayita buleesi bamaseeka, n'abamu tetwasoma ddiini, tetwafaayo kugimanya. Tumanyi omuntu bamunaaza mutya. Oleeta buleesi muntu ne mumuwa ssente n'anaaza, oluusi n'ajabulajabula, oluusi n'abeera nga n'omufuuwa amukutte bubi olw'okuba amulina ssente. Ekintu n'ekyo kiddayo nga kibeera nga tuba tukyekingibwa nti tubeere nga buli nnyumba eteekwa okubaamu omwana omuwalimu ekitone ennyo omu oba babiri abasobola okubeera nga batambuliraako ensonga. Taaliq, ekigambo kyange nsindika okunenya kwange eri muganda waffe Kanso Ahmad Kalule. Oli musajja musiraamu ate wasoma eddiini, ate oli mwana wa Seeka. Gwerooya omusaale kwaba abantu abagula ebintu by'obusiraamu. Naye kyenkubuuza muganda Ahmad Kalule, kutosobola kugamba nti naye no advising a client wonti ekintu kitukola kikyamu. Omusajja ono ebintu byagula tuteekako endagaano ebintu si bibye, ebintu byatunda si bibye. Kalule Ahmad ekito kisobola kukikola muganda wange? Gwe mutabani wa Seeka, mutabani w'omugenzi Seeka yaliko mufuti. Gwe tokimanyi nti omusajja yatunda ebintu ng'ebintu byatunda si bibye, ebintu bya busiraamu? Gwe client otusobola kumugamba nti togula, oba client otusobola kumugamba nti agwo omusango sijja gubeeramu ndi musajja musiraamu? Naye n'oyimirira nga gwe abanja ebintu by'obusiraamu ng'abiguzizza omusajja. Kalule olimba. Si gwe mulundi ogusoose muganda wange, tumanyiganye mu buntu, naye olimba ekintu ekiwakoze, ekintu ekyolimu kikyamu, ensimbi ogyagadde nnyo, naye mumanye nti kuno ku nsi tulina kyetugenda nakyo. Tugenda kusinkana Allahu tabaraka wa taala. Nti bakulimba nti olw'okubanga oli looya nga olimu kublookinga gwe blooka ayambako abantu abatunda ettaka ly'obusiraamu n'okugula, tolowooza nti oli out. You are also concerned and you'll be questioned tomorrow in front of Allah tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.